mutula kumanda tumulidemu nsoke malo okufuna olwendo lw'amazzi kubanga omutima n'omutwe bicyanzunga sebaka mpuliranga newentula mwenti mpuliranga emirembe ginzigwako kubanga namunswa nabagamba emabega mudde mu butambi bwange nti enkuba ejja tonyanga eva mu ttaka mutandise ofuula eggwanga lyaffe naye nina ekibuuzo kye neebuuza nammwe abalaba vidiyo eno mukibuuze mukomentinge wansi mu bakatikkiro bonna okuva emabega guno omulembe tugamba nti mulembe gwa Mutebi yagutuwa mu bakatikkiro bonna ababadde nga baweereza empologoma abakulu b'empya bajjajja b'empya nga nammwe okuva emabega maalambikibwa okukuuma empologoma era ogiweereza n'okugifiiririra mwenna mwavuddeyo abamu baavuddeyo naye nendaba n'omuntu atasobola kubanga si gwe ovunaanyizibwa nga katikkiro waali n'ojja n'obuulira abantu nti kabaka kino bino bwe biti muwoza by'abaana balongo eby'abaana balongo ffe nga ffe tebituyamba kubanga kabaka mukuŋŋaanya aleeta abaana ne bakula naye saabalangira yalina ensonga zonna ez'obwakabaka n'abo abaana yalina okubanga ensonga azikola ki azimanyi era n'azifulumya eri Obuganda naye katikkiro embeera neebuuza ku bakatikkiro bonna abazze ku mulembe sebo kati gwe ekiwolana tekijja ku mutwe mmanyi buno njogera era nina okwogera kuba mpulira obulumi bungi okutyoboola kabaka waffe kutyoboola kabaka wange mulangira simanyi oba wendi oba siriiwo kubanga ensonga ekwatagana ne kabaka wange zine bwe nali nkola ekiraamo kyange nagamba abaana bange nti mutyanga nnyo Ssaabasajja kabaka n'Obuganda bwonna naye neewuunya kubanga nzijukirako ku bakatikkiro abamu eyavaako baamugaana buganyi kugenda Bugerere naye abantu abasinga mumanyi kiki ekyaliwo mu nnaku ezo zaali essatu naye neewuunya ebigambo bino okuva lwe byali ku TV programu yakolebwa n'okuva kano guno omulambo lwe gukoze programu eno Katikkiro tanna mulambo gwani gwetambula oyogera kuba Mirundi ne Kasuku naye bwe mbanga ddala nga bali wano mu Buganda kubanga ffe tuwa obwakabaka bwonna obwamawanga gonna ebitiibwa era naliko ewakyabazinga nga waliyo emikolo nengendako ebunyoro nga waliyo emikolo nengendako ettoolo nga waliyo emikono ekitutambuza lwakuba nti emikolo gya nnono naye Tamale Mirundi ne Kasuku mbawo okuwoninga kwange okusembayo nze ne bwe naaba omuganda nga nfuddeyo mulangira okiraba nze nja kwekolera omulimu gwange we naasanga Kasuku oba we naasanga Tamale Mirundi era nsaba bwe wanaabanga radio oba TV Kasuku weyakoledde programu nga tennavaayo kuyimiriza Kasuku na kumwaliriza kubanga byeyazze naaga nti neetonda biringa byakutubuddiisa kati byabadde alikodinga omuntu oli yakoze programu nga tamuwagira yabadde abitwalawa kubanga yafunyewo obusente Kasuku oli musajja munaku nkimanyi oli munaku nnyo naye obunaku bwo obwolesezza mu ngeri etategerekeka kubanga n'obusente kyendowooza obwakuweereddwa oyinza n'okubulira nga tulina kyofunyeemu ffe Abaganda tukolima nkubuulira amazima Kasuku oyinza okunoonya muntu ayinza okuvumula nga tomulina naye Tamale Mirundi ye kubanga ennaku ze zirabika ziweddeyo kubanga omwenge ye bw'omutunuulira n'empewo emukola ki emusuula ate abantu baalisoose kwetunuulira nsaba Tamale Mirundi bw'obanga tolina ssente zigula mmira waalisobedde naabayo nenkugulira mmira ne weetunuulira bw'ofaanana olyoka ovuma abantu kubanga gwe gwendabira ddala ng'emmese nkulabira ddala nga bakapa oba omuzimu naye nodda ku Ssaabasajja kabaka ku mpologoma osese ne Kasuku aseka agudde eri kubanga addidde olubuto olujjudde gasiya muli n'alowooza nti ye muntu ate bulwadde kubanga nja kususa mbimanyi bulungi nnyo nogamba omumanyi n'ewaabwe n'okukwata yakwatako ku mukazi Kasuku oyo gola ebyo mbimanyi nja kujja ne programu namba nze sifaayo kunnoonya nja kunnoonya nja kunsanga ewange kabe Tamale Mirundi yeewaana kitambula n'ennyondo yangwe ewange kati ngako kakabyo wakubya omwana waako nekaza omwana wange bamuzimu omwana wange naye toddamu kwogera ku Bwakabaka ayogere ku birala toddangamu n'Abaganda gye muli
n'abaganda gye muli okuva edda nedda bajjajjaffe balwanirira eggwanga lino n'ensi yaabwe era kyengezaako okubakoowoola muddemu tusituke kubanga empologoma ayogera ku mpologoma ffenna aba atwogeddeko. Mulangira wano tuyinza okusulawo nga twogera ku nsanga y'Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka naye siri musanyufu. Tewali musanyufu kuffe kyoba okola tegeeza abantu katukomewo ate omulundi omulala tujja kukola ki era bategeeze yes bo tebakimanyi titujja kubeera bulungi.